Zaburi nkaga mpiri. Emmeme yange erindirira Katonda yekka. Oyo obulokozi bwange mwe buva. Nge yekka y'ejjinja lyange era bwe bulokozi bwange. Kye kigo kyange ekiwanvu. Sirisagasagana nnyo. Mulituusaawa okulumba omuntu okumutta mmwe mwenna. Ng'ekisenge ekyewunzise. Ng'olukomera oluyuguuma. Kino kyokka kye bateesa okumujeeza mu bukulu bwe. Basanyukira eby'obulimba. Boogera eby'omukisa n'akamwa kaabwe. Bakolima munda. Emmeme yange erindirira Katonda yekka. Kubanga oyo okusuubira kwange mwe kuva. Ye yekka ly'ejjinja lyange era kye kigo kyange ekiwanvu. Engalo eza Mukama waffe Yesu. Buno bwe bugenda okulwaniriranga ennyiriri nga bazijja mu Bayibuli. Olinayo endala? Okay. God bless you so much. Kale, Pastor tandika. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Ngenda kubasabira essaala. Okusaba n'okusiiba nfunyemu ebirungi bingi. Musumba waneeno Pastor Bugingo yagamba tusiibe ennaku 14 nenzisiiba nenzimalako era nga kyensiibirira nsiibirira kutuuka ku Pastor Bugingo. Naye abange namutuuseeko ndi wano naye. Mukama w'amaanyi abeerawo nnyo mu kusaba n'okusiiba. Okusaba n'okusiiba kulimu ebirungi. Ky'onaakowoolanga ng'otaddemu Katonda bijja kukola. Era bangi abaseka lwakuba kyaki yange yagwa. Baseka olw'okuba God is able yagwa. Naye era kyensaba Mukama abampeera emikisa. Era Musumba Bugingo yaŋŋamba musabe nensaba era n'agamba musiibe ennaku 14 nensiiba naye nina basale. Mu kusaba kuno n'okusiiba abanga okusaba kirungi nnyo mu kusaba. Naye Katonda ayina ebirungi by'akola. Mubaamu abamukoowoola nga mmwe. Abange na buli azze ku Kanani Mukama abampeera omukisa. Kubanga waliyo kye munoonye emikisa era ne munona ne ssente. Buli kye munoonye ku Kanani Mukama akibaawe. Yagamba mujje gye ndi abazitooleddwa nange nnaabawummuza. Era ne wooba tewabaayo ekikuzitoolera
nga mukama wo wali. Mukama wali okubayamba. Na wano tutudde ku mikisa gya Kanani nga tulina kye tukoowoola. Era nekye tukoowoola abange Mukama abawa omukisa. Naye okusaba ng'otaddemu Yesu yagamba tonneerabiranga. Tomwerabira ne w'oba ogenda kwebaka, kubanga emikisa gya Kanani bwegiri. Teweebakanga. Nange essaawa 5 mbeerako ku leediyo nga mpulira Pastor Bugingo, era sisobola kwebaka nga Pastor Bugingo kwali ku leediyo. Leediyo sigivaako nga Musumba Bugingo tamaze kuggwa. Era yagamba musabe nammwe munaafuna. Era buli ky'onaakoowolanga nayimirira wano eno nga Salt TV ezze nemmala neŋŋamba ne wenna yambala mu kagattoko Pastor Bugingo kijja kuba kimala. Ne wenna alinnya w'olinnye kijja kuba kimala, kubanga nali neetaaga ku mikisa gya Pastor Bugingo. Abange n'emikisa bwegiri eri Yesu emirembe tegibula. Ewali Yesu essuubi terikubulanga ewali ye, kubanga emirembe bwegiri. Emirembe gye mukoowoola nga mutaddemu Yesu mufuna. Mu kusaba kuno n'okusiiba nfunyemu buli kye neetaaga. Bulijjo wemba nga nsiibulukuka 12, olumu nsiibulukuka emu, nsooka nenfukamira nenkoowoola Mukama, neteekamu Mukama nsaba ntuuka ku Pastor Bugingo. Naye abange ndi naye wano. Naye buli ky'onaakowoolanga ng'otaddemu okusaba n'okusiiba, abange temuyaayaananga ewali Mukama wo. Mukama w'amaanyi era wa kisa, na buli kye mukoowoola mujja kufuna. Mujje gye ndi abazitooleddwa nange nnaabawummuza. Bayibuli egamba Zabbuli 27, Mukama ye musumba wange seetaagenga, angalaamiza mu ddiiro. Zabbuli 23 gye mbadde tegeeza luli egamba Mukama ye musumba wange seetaagenga, angalamiza mu ddiiro mu ddundiro ery'omuddo omuto, antwala ku mabbali ag'amazzi amateefu, akomyawo emmeeme yange, annuŋŋamya amakubo ag'obutuukirivu. Mukama abawa omukisa. Mukama yagamba munkowoolenga nammwe mujja kufuna. Mukama tugobeeko buli ndagaano
abantu bano. Mukama yamba olunaku lwaleero nkwegayiridde tuzze gy'oli Mukama nga tulina ekizibu ekitubonyaabonya. Mukama yamba olunaku lwaleero yeggwe Katonda w'abalina omubiri bonna. Olunaku lwaleero tukukoowoola obulamu n'ekisa kyo. Tukusaba Mukama oyambe taata abantu bo. Mukama yamba abaana b'abantu abazze mu maaso go. Tuli mu maaso go Yesu nga tulina kye tusaba. Tuli mu maaso go Yesu nga tulina kye tukoowoola. Tuzze wano eno ku Kanani nga tulina kye tusaba. Mukama yamba olunaku lwaleero nkwegayiridde sazaamu ebisi abantu. Mukama sazaamu endagaano ez'obubi. Mukama sazaamu ebitulamusizza ofuna kye twetaaga. Sazaamu byonna ebibadde bitutte fiizi z'abaana. Mukama byonna sazaamu. Mukama wagamba nange naasazaamu najja kusuula muliro ku nsi. Mukama taata weereza omuliro gwo Mukama gujja guyekyoyekye endwadde Mukama. Weebale Mukama, weebale Yesu kubanga okkiriza nti ogenda tuyamba. Amiina. Nzikiriza sangule ku nkuuyo zo. What is your aunt? What is your aunt?